Kale so mkamwana. Kasanyo kusanza kusebo. Mugamba muti eno. Sebo muli muti. Mwebale jimuweereza. Tugezaako namwe mwebale okuwangalira mu kitundu kino. Bwetyo Mukama kyatukuumye. Kozi ekitundu kino bakiyita Nalukolongo. Wano bayitawo Mutundu. Yes. Nalukolongo kupandabyeko obupande kuliko Nalukolongo. Byalo biriraniiganye. Nga bw'olaba kugeza nga Kawempe ne Ttula. Nga bw'olaba Kibuye ne Masajja. Nina bino bibiri Nalukolongo Mutundu. Okay. Tuli Mutundwe ewa musajja mukulu Vincent Katongole. Bw'onyogera Vincent Katongole, kiki ekikwawula ku Vincent Katongole omulala? Ndi musajja munabuddu. Okwogera mu bufunze omusajja w'e Bukomansimbi. Kibinge. Mu Kibinge? Bukomansimbi ali mu Kibinge. Nga bw'oyogera Kibinge kitegeeza abasajja balimi b'emmwanyi. Gye bakuzaalira? Bakuzaala mwaka ki? 1945. 19 Septemba. Olabye ku mirembe. Tambudde mukko. Mu bufunze omuntu bw'agamba nti olabye ku mirembe nga gijja gikyuka. Mu bufunze kikyoyinza okuwumbawumba mirembe gy'olabye? Ebibaddewo bibadde bingiko. Banze nalaba ku Ssekabaka Muteesa. Era nze nali mu primary we yagendera mu Bwanganguse. Mwaka gwa 53. Ewaffe ekitaasa kiriraanye Bukomansimbi nga bwe nkyogedde. Era naliwo mu budde obwo nga school boy aba afuna essanyu nga ate akomyewo mu Bwanganguse. Engoma ne zivuga. Okay, kati tugenda kukuzzaayoko katono emabega. Bw'ogamba nti gwe wali okulira abayizi ku ssomero oba wali mukulembeze? Aliko omukulembeze prefect. Olwo otandika okusoma myaka ng'emeka era otandikira mu ssomero ki? Ntandikira Kigungumika. Essomero eryo lyesudde ndoza katulabe kale katuzite miles nga 4 okuva Kigungumika okugenda Ekitaasa. Awo gye natandikira. Primary 1, 2, 3, 4, 5. Kati mu budde obwo ekyali nga kyewunyisa. Ffe twatandikanga na nursery. Twatandikanga wakulamu ng'olina emyaka nga 6-7 awo. Okutandika P1. Kati awo mbeera Ekigungumika malirayo P6. Kakati awo wetwamaliranga ne tufuna certificate primary living. Kati bwe twagimalanga awo ne tugenda ku junior 1. Olwo mala junior 1 Ekigungumika tewali junior ne ngenda Ekitaasa. Tewali junior 1, junior 2 mu budde bwaffe. Ate olwo junior 3 yali evuddewo nsigala junior 2. Olubensoma mwasomanga biki? Kubalanga okubala okuliwo bakwabirangamu amasomo ag'enjawulo? Twasomanga okubala nga kulimu alternative 1 ne 2. Alternative 1 ng'otwala algebra kwegamba ng'ogitwala yokka kubanga yalina booklet yayo. Geometry nga yalina booklet, arithmetic nga yalina booklet. Kati bwe waagala ng'ekyo alternative A ng'oli wa ddembe ne bakusetingira ebibuuzo n'ogenda buli kimu ng'okitwala okyo. Naye oba wayagalanga combination ya alternative B, ekyo nakyo kyali kirala. Kakati nze nanyumirwanga nnyo alternative A, buli kimu nkimastering. Oto kati awo nyingidde junior maze primary. Kakati twasomanga history, twasomanga ne literature, English literature, n'ekirala otekale n'eddiini. Arabic ekyo kyajjanga mu maaso awo senior 1, senior 2, senior 3.
naye nga abalaba Christian nga tutwala Bible knowledge. History byaffe twatwalanga ba Macbeth, twatwalanga Napoleon abo, Dr. David Livingstone, abo ba Nightingale, ebyo twasomanga. Ennaku zino abantu abamu babirabanga ebitalina mugaso, gwe bw'ofumiitirizaamu ngeri gye mwabisomamu n'ensinga bw'etambula, olowooza birina omugaso kubanga abantu bakyabisoma okutuuka olwaleero? Nze nga kyendaba ogazi y'obwongo nga baga nti obuzaaliro si bukuliro, kubanga kati olwaleero singa kati nga nze bwe nakulira e Masaka, singa nasigala Masaka nandibadde siina kwegamba bwongo bugaziko okumanya nti waliyo Busega waliyo Kibumbiro erusaze gye baziika, okwata erudda eno okwata Jinja Road eri waliyo ddaamu, kwegamba ebikikulanga ekyo ogazi y'obwongo bw'obanga osomye history, kubanga omanya bulungi abasajja nga Marco Polo bwe baava e Venice ne batambula nekibatwala kugenda kunoonya byanfuna ne bagenda e India mu budde obwo yali geography waffe, era n'obulamu bwe bayitamu okuyita ku gayanja ago ga Pacific ago gonna okutuuka e India ate ne bakomawo n'olaba ne courage. Abantu bedda balina courage. Nyinza n'okugamba nti obuvumbuzi byonna bitulinda abannaffe abo bye baavumbula kati bano abalala bagattako bugasi ne tufuna kati kye tulinawo ekituufu. Nze okusinga ebyafaayo ba history nfokasinga nnyo ku waffe owa wano ow'e Uganda. Ne mukadde ako mwali mulina history akwatako wano ku ggwanga ku Uganda? Of course history yaliwo, kuba naddala okusinga kati ffe abaliwo olwaleero luno tubeesinga ku eggwanga lyaffe Ssekabaka Muteesa Omubereberye. Kati nze ova ku Ssuuna n'odda ku Ssekabaka Omubereberye, kuba kati awo Kabaka yalina focus, yalina kwegamba ekiruubirirwa ensi eribeera bwetya mu maaso, ate nga kugenda mu maaso n'asindika n'awandiika ebbaluwa negenda Queen Victoria amuweereze abasomesa basomese abantu, kugamba olaba nti yayagala abantu babe n'obuwongo, ensi bagibeeremu nga bamunyungufu, bafune okumanya. Era kati kyetuyanira ogamba omwana ti mwanange genda mu ssomero ewali ebirungi, ewali bino byola bibiyita mu maaso bya luwunguko, naye omuntu asomye abaako nekyakola ate kugamba abantu abalala bamuyimirizaamu. Ate okusinga abasinga okuganyula mu muntu baba tibamuteekamu kantu konna, kubanga oyinza okulaba ne bwaba MP gasoma tayinza kutambula yekka, abaako ne baawa emirimu, abaako abamuvugira emmotoka, abaako n'ebirala, kiva mu kusoma kwe. So tekiri awo nti omuntu abeera bw'osoma kiyamba ggwe, kiyamba public. Kabaka kyeyayagala akati nebyaddirira abasomi ne bajja abakristaayo 1977 abakatoliki ne bajja 1979 n'abasiraamu nga be baasooka okujja okulinnya wano ekigere 18 naye ng'okusinga bwe tusoma mu history abasiraamu okusinga bayitira wano Sudaani okujja okuyingira wano okusinga ebino by'okusuula baali basajja abasuubuzi balungi. B'okusinga batambuliranga mu bizinesi bya busuubuzi singa nnyo, naddala okusinga wano kyebasooka okulaga wadde nakiri kyajjirako ng'ekyokumanya Katonda. Lwaki bo tebanywera nnyo naddala mu Buganda nga bano abalala ate nga be baasooka okujjako za basiraamu? Lwaki bo tebanywera nnyo nga bano abalala? Baali nkiyite ntya mobile some sort of thing. Ekyamuleetanga wano batakisangangawo ate buba tulowooze ngeza bugeza oba n'agenda Bunyolo oba n'agenda Busoga bw'ati, kubanga ebyobusuubuzi oyinza okwisanga eno biwedde n'ogenda abantu abalala. So mu bufunze bo baali tebalina biseera bya maaso gamba nti ekifo kino tujja kudda tukyetaage tusimbewo amakanda tuteekewo enkola yaffe, bo batambulanga bizinesi bweyanga eweddewo nga bagenda ewalala. Kubanga oyina n'okukisa nti akati abalala baavanga wano ne bagenda e Tanzania, naddala ku kizinga kiri kyolaba ekyagundidde ekya Zanzibar.
akati ekibi ekikulanga ekyo. Kakati mukama wange twogedde ne tugendako eyo bivudde mu kusoma. Okusoma bwe wali ng'osoma kikyojjukira mu kusoma kwo okwa bwe twaliise okwa primary okwasooka kuno okwa wansi? Primary okutwalira mu myaka gyaffe abazadde abaaliwo mu budde obwo ndowooza baba alina okwolesebwa ng'alaba omwana ng'abadde alina obusobozi. Omanyi abasajja b'edda abamu nze be nalabako baali basajja bayiiya bapakasi. Kati nga wano mu Buganda twalina emirimu nze n'okuyigga nayiggako. Bayigganga baabanga bakomazi kugambe okukomaganga ekyokwambala ate nga baagala okuzimba ennyumba. Nalaba ku nnyumba gye tuyita mu Luganda ey'ekisuuwa yali akasiisira eva ku ttaka bw'eti nga kasiisira ng'emeruse egamba hakayitanga nti ennyumba eva mu ttaka ng'emeruse ey'ekisuuwa ng'akatiko obanga bwe tulaba amasiro nga bw'olaba amasiro ennyumba tugiyita yakisuuwa mu Luganda. Akati ne basulamu ate kyajja ekiseera ate kati ne bateekako zino ezamwamba naye nga nazo za ssubi ate ng'eno bazirukisizza emmuli bataddemu obudongo bazisiiza oluusi n'olufuufu nazo si mu budde bwazo zaali zinnyirira oli nga ataddeyo obudde. Omuntu okubeera naye aba w'amaanyi. Okuteekako eyo gy'otaddemu obudongo n'okubako bulungi n'ogizzaako ogamba oteekako koosi esooka n'oteekako eyokubiri n'oteekako olufuufu. Sebo nga bw'otuuka munda ogyewuunya omusajja obudde byateekayo. Oba mu budde obwo twakozesanga amafuta agagenda mu ttaala naye nga gajjira mu ndebe. Endebe zetwayitanga palm paraffin. Kale amalebe ago bwe gabanga mu amafuta ago ng'ate gasereka ennyumba ezasooka okuva mu ssubi ogenda mu ddebe. Kale ennyumba eyo naye bw'ogitunuulira ng'omusajja agiserese bulungi ate gaali mawangazi. Nalaba ku nnyumba ewangaala emyaka kumpi 5 naye ng'olaba tennakyuka yali ya kkojjange naye ng'olaba nagwo gwali mulembe. Ebintu by'otayinza kwerabira. Waliwo abantu be wasoma nabo bojjukira nga baafuuka b'amaanyi amannya gaabwe gaatumbuka? Bangi kube nasoma nabo sibyabagendera bulungi. Bangi baagenda Mukama yabayita. Mpozzi era n'abasomesa bange era benenyumirizaamu nabo Mukama yabayita. Nze neebaza mpise mu bingi ng'oyinza okugamba nti oyise kagwa naye nga kikwatagana sinnakindi kutwala bulamu naye ng'ebyo byonna obyebaza Katonda kikuba kibadde kuba naliko mu kabenje omupiira gw'emabega ne gwabika naye nga mmotoka yali mu sipiidi nga 120 naye bw'ate aba driver mu fukugu mulungi mumanya mwenna muwedde naye driver ali mukugu ndowooza ne Katonda nga mwali n'agikontrolinga natalipapiira n'agenda ng'akyusa gyeya kujja manya ate emmotoka eyafaanana bwetyo bw'ogipapiira kuyitaka mu buleeki oba omaze okugikuba ekigo tugenda okulaba ng'eyimbiridde kyo kimu ku byo ekyo nakyo ne nkiyitako. Waliwo n'ebirala Mukama yasaasira naye bannanga bangi omu baamuyitanga Kalema twayawukana bwe twava Kitaasa ne tusomera ku mu Kampala ate ye n'agenda e Mbale ng'abasajja era bwe babeera n'afuna omulimu n'agufuna e Mbale. Bannanga abamu be nasoma nabo omulooya mu Kampala omwo bamuyita Mukiibi musajja kati mukulu bw'aba ng'akyaliyo naye namusangako mu Kampala emyaka nga 10 awo plus nga naye ali mu bibye. Kale bwe bityo n'abalala nti nga yali best man wange yagenda n'omu ku mukwano gwange omulabi twabeeranga bwe twazirunda naye yagenda. Kale nno batono ate nabuno ku kyalo bembadde nabo ng'aba abataka era nnyinza okugamba nga abasajja enkwatanga buwuga nti ngenda wagundi gundi bwabulawo kino tikitambula. Abasajja kumpi 10 n'okusoba kumpi mu 2 eyo ku kyalo kuno abasinga basika kati abasikira bali obulamu bw'ensi bwe butyo. Bw'osoma n'ova mu primary n'ogenda mu junior wamaliriza junior zonna n'ozimalako? Gwali mwaka gw'enkaaga mu mukaaga ali mu kibuga n'akulabyawo we nasulanga baayitangawo owampanga mu budde obwo waliwo petrol station naye nga yagwa naye ngera erinnya lyali likyaliwo ku petrol station we nasulanga awo naye
omyaka ogw'omukaaga mu mukaaga gwajja nebyagulimu ffenna bye tumanyi obudde ne buba buzibu ne bukwata kazigizigi naye emundu yavuga mu lubiri awo ffenna twali tumanyi nti obulamu tibuliiwo ne tubeera mu nnaku ennungi nga 2-3 naye twagenda okuwulira nga ebibadde bivuga bigenze bikakkana sitole nga bw'ayogera nti omutanda ng'olwo amaze okuva mu lubiri Katonda asaasidde aluguddemu kati naffe tuvaayo eminaddirira nga byali bizibu ku buli muntu eyali mu Kampala tutambula mpola nga kyasutya tuyita awo mu Mengo awo Mengo Cathedral Namirembe waliwo ekkubo lyakkanga bwe twakkanga ne tugguka wano ku Bulange tuyita awo ne tulaba ne ku mirambo kubanga ebyali bivuga byali bisi abamu ku baganda baffe baalusuulamu akaba bafiira munda omwo abamu munda baafiiramu of course ate nene ebweru abaagwanga baba baali nga batambula bakyaba kitya ningunosanga omulambo guli gwagudde naye bwetwalabako tutambulamu mayino ng'emu okuva ku luyi tugaa nti tuddeyo tukibiriza bwe tuti ne tuddayo naakulaga olwo embeera eyo ogenda okubeerawo katudde katono emabega waŋŋambye nti walaba ku Ssekabaka Muteesa wamusanga akomyewo okuva mu Bwaŋŋanguzi waliwo era bw'okibuulira omuntu ayinza okugaa nti olimba wali abalaba ebikajjo bino ebyagoowa oyinza obiraba ekikajjo ekyo oli naakwata oluwawu bulungi akiisaako oluwawu naddira omusenyu ogwo nakiwabula bulungi ebikajjo ebyo ng'abitemye mu bikajjo bye agenda kukola kiyitirirwa kwaniriza mutanda ekiyitirirwa kati olaba emulizi oluusi zibakola ekyengeraawo oba awantu wonna nga mpabule bulungi naye nga byali bikajjo era babisongola buli kimu nebakyunga ku kinno wakyo ne babisiba bulungi ne waggulu ne mabbali yonna bikajjo byereere ekiyitirirwa nze nakirabako olwekyo abantu okwagala kabaka sikizze buli kigwa bugwe waliwo ekintu ekiri nakyo ndowooza omuntu yena baba nga akitutte kwegamba kyoyinza oga nti under consideration waliwo ekintu kwegamba push nga bwewandibadde yali afiiriddwako omukadde we ne baba bakutenda nti olina amaanyi olina okuyungula ku ziga nekyakabaka bwe kiri naye nalaba abasajja bakulu nga kwegamba essanyu libatta ne bateeka embugo ku ttaka kwe yatambulira nga zze olubambo yamala okuva n'alambula Obuganda bwonna fe yatusangayo nali nkyali kitaasa bwe kiti essanyu lyokwagala kabaka likendeera lyeyongera oba kyekimu likula bukuzi buli mugijjo oguddawo gwina impact ejongera ku egyo gye gusanzeewo naye nga kyo tikiddirira olitagamba nga nti kiddirira kweyongerako bweyongeza nga bwolaba enkuba bwetonya baga nti watonya obulusulusu ku nnyanja etumbukamuko okusinziira ku mirembe gy'oyiseemu ng'okiraba nga kyeyongera bweyongerako kati bw'omala okusoma watandika kukolaki wadda wa biki bye mukaaga bintu byonna bikyankalanye kumpi buli kimu tikirimu oda nkyali awo naakulabye nalina mukwano gwange yali musajja mu Zambia Philip Ngoma oli kugamba ku mikwano gyenfunye y'omu ku basajja kubanga yatuuka ekiseera naga nti no tuteeka okufumba wali mmere nja kufumba nga wanemere tulire wano ng'abawulu bwe bandibadde it's not good akati netutambulira mu bulamu obwo oba kale nze nsoose nga nfumba kubanga munnange ajja kuba yali musajja muyimbi yayimbiranga mu Grand Imperial akati namanyanga obudde bwe nange nenteekateekaawo ajja bambi asange nga waliwo kyayinza okulya ataagende kubanga yasookanga mu practice nga bamanya abayimbi practicingirawo olwo era ku Grand Imperial ninga basooka ne bapracticinga bibanabeeramu akawungeezi kati akomawo ng'omuntu kati nange infact nateekinga nga time mukwano gwange almost brothers
nange mugololera ku ngoye ze oluusi muwolezako nga njoze zange kati musula mu ruumu yemu ashenga kye kimu zaali nga ziri together naye nga wakati waliwo oluggi kati twatuuka ekiseera nga situlusiba oli kyayagala nze kyenjagala eri ewe nkifuna gyayagala ewange ffena tukyalina the same company akati nembeerawo ne Philip embeera naye mu budde obwo nwabaawo nankani company factory yali Kawempe mu koona awo kati nga wali gundi bamuyita batya bana abayindi bakola bamuyitawo n'obusoda bwoguyita batya obwo bakola awo Kawempe mu koona akati bw'ovaawo mu koona okuliraana okumpi n'ekkanisa weeryo ewaali ekyuma kye bayitanga Uganda Lions Textile. Ontyo wagenda n'okola interview ntandika okukola kati mu kukolayo sibyali birungi nnyo okutwalira wamu. Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 235 oba ku www.ropafree.com. Kati mu kukolayo sibyali birungi nnyo okutwalira wamu. Olwo nga biki byokola? Nali mu nankani factory yali ekola ngoye bitenje ebyo bikooyi kati nga babiparkinga ne babi-exporting bigenda nadda okusinga dda Mbawalabu. Wali omu ku baparking? Nze nali mu weaving kugamba mu muwuzi okuzitambuza mu mpiso ngeri zitambulamu zisobola okugenda ku kikooyi. Kale nini binakolayo emyezi oba gyalinga 8 nenfuna obuzibu bwa mirundi 2 embwa ne zinnuma kyali mu shift za mirundi 3 24 hours nga tikiggalawo kati kyasinziranga shift olumu bw'okola kuyikunja ate ejja kujja kukola ku yakakomeza ate endala eddako ebeere yakukeesa naye nali ngenda mu ekeesa ngenda ekiro nsinkana embwa awo ng'emakerera awo nayitaawo mpolampola neŋŋati njagoole bwayise mpolampola embwa nezivaine zinnuma emirundi 2 kutusane mukwano we yaga mulimu ogwo nga sigukuwadde mirembe yali mukwano gwa Philip yayina mukwano gwe ng'ali Ntebe mu Lake Victoria naga njagenda ndabe brother oli mukwano gwa fene twandyagadde ofune that pain agenda mugamba libyatuuka namugamba nti ate gwe oyinza okujja n'oŋŋamba ekintu ate nenteekamu question yonna mugamba ajje tumuwa omulimu ng'olunaku lukya ndoza 69 nga ngenda Ntebe nga bampa mulimu nga ntandika kukola nga tonnagenda Ntebe. Kati mu mulimu guno gwe wagendamu ogwa textile sibi wali wasomerera? Era nali sina kyensomeredde kuba nali nva ku education specifically nali sina kintu kyentadde mu bwongo okujja. Wali ovudde mu junior yakumeka? Yakuna. Junior yokuna. Senior wano junior tunagimala nemmala ebibuuzo era nempita nengenda ku senior 1 kubanga olwo twasomanga junior 2 emyaka 2 ne senior emyaka 3. Okay. Kati wali tolina kyosomeredde ovudde mu ssomero awo ng'osomye nga basobola okuteeka abantu kuba bamanya obwongo buli brain washed abakuteekawo ne bakugamba kola bwoti ne bwoti nga kivaayo mangu. Kati gwe yali tabikolangako interview bakuwa efaanana etya? Bakuwa kugamba kola bwoti anti era buli kintu kyonna ne bwekuba kweraawo nga bakuwadde olweyo oli ajja naga nti wano tuwayezeewo bulungi erawo wano kino bino biteeke wali. Obadde otugamba nti interview buli kintu kyonna kibaako interview. Kibaako interview. In fact kubanga ekintu kiba kipya mu bulamu kale baba kino okijja wano kino okitwala wano kino kola bwoti naye ng'okutwaliramu ku muntu ayisizaako kabulasi ku bwongo bwe bakubulira ekintu oba okitandika. So kati otandise okola olwo bakusasulanga ssente mmeka? Bampanga sente 45. Tezaali ssente nnyingi ezo? Kino 10 ekiriko ente nossaako ssente 45. Naye zaabeeranga ssente nnyingi? Zaali nyingi. So nga kw'opangisaako? Oba nziinako record.
kunapangisanga kunajjanga ka transport kugamba ng'obalansinga kubanga twabanga ne basi eza UTC kati awo n'emmere kwogijja obalansinga kati zino za mmere zino za nyumba zino za ntambula ng'oyinza n'okufisako wakirisi siringi babiri mwezi kikumi okusoba basi yakujja wavanga wali osula nsula nakulabira basi yayitangawo ngaesobola egenda okutuusa ekawanda oluusi endala zagendanga nezituuka n'ebbombo ku luguudo okwo kuzayitanga kolasi yaliko kati embwa okkuluma wali osaze okutambula mpolampola nali nsaze akantambula mpolampola obudde bukyali kugamba mwinge oli obuvubuka ali sanga 2 ezekiro naye eringa ajja kutandika 4 kalawo nga oteekamu ne physicals embwa ne zinoma ate banaine baŋŋanyi tukyosoma mulimu olwo ne bandabira nengenda mu Uganda Hotels. Kati okugamba nti otambula saa 2.5 ez'ekiro mu biseera ebyo nnyinza okugamba budde bwabeeranga bwa kiro mwabeeranga n'amasannyalaze n'abantu babeeranga bangi oba kyabeera mu Kampala amasannyalaze gaabangamu naddala ku nyumba nga bw'olaba nga olwaliiro waliwo nyumba abaliraanye oluguudo ng'amasannyalaze baba nago akatina naye nga okusobola okutambula ate nga ne mu budde buli tewali okubba kusinga kuli mu budde buno mu budde buli okubba omutima gw'ekibibbi kale ajja kubba naye nga tutambula n'essaawa 8 oluusi oba tuvudde awantu oba mugenzi awantu muvudde awantu ate ne mugenda awantu tekuli bayaaye ku street nga bali mu kadde kano tekiri nti wali simanyi ekigaali ebyo nga tojja kubisanga era osanga muntu muno ne muyisinganya bulungi kyewuunyisa abantu baakobanga nabasanga nga agudde awo poliisi nejja ne mupinga ne mutwala naye nga temusiba emuteeka wali kubanga ali ku security yaabwe nemuteeka awo wali ddooko yaabwe awo naye nga tebamuteeka munda yakowanga yasanga nti ate wano nazzeewo nti ne bamugamba nti gwe twakuyambye twakusanze ogudde kuku nemugamba geddayo omwe nga poliisi ekuuma abantu kusanga otamidde ogudde nga bakugjawo kwate kuteeka mu motoka nga ekutwala ku poliisi enkya obeere ne security weebuuza nazzeeyo nti twakusanze ogudde tekali weetambula eddayo omwe oyo obeerawa nti gendi osobola okutuuka nga poliisi bannayuganda be bagiremu ddala era baali basajja nga bakola bulungi omulimu gwabwe luli bwawuliranga emmotoka ya kadenge zimotoka kati nga zino 99 kati bwawuliranga ng'oluusi waliwo ekigudde awantu oba muliro oba waliwo omwana gwe basudde oba ennyumba ekutta omuliro ebyengeri ngeyo ng'owulira kadenge kati awo mu mmotoka mulina okwegendeza ne mudda ebbali kuba enguudo zaalinga zinyo nga mwe mugiwulira kuba ye kumpi etambulira wakati olwa security bwe biti bakulagana bulungi era nga zijja mangu nezibaawo kyezijja okuyamba ne mu budde buli okutta omuntu omuntu yalina value luli tuli mu 6 mu 6 awo okuva ku 6 okutuuka 6 nga tufunye obwetwaza omuntu ali variable nga tamala gafa era nga bw'anaafa mu kitundu awo wonna waafiiridde nja kuba nsalebo tusaba banaafuna aniyamusi nga tutuna kweyongerayo kulaba mulimu gwafuna Entebbe bw'oyogedde mu 6 awo security nga bwe yali nenzijukira nti tetwogedde ku 62 nga tufuna obwetwaze ekusangawa wali okola ki wagiraba otya olwo lwemaliriza junior 2 yange gimala okugimaliriza olwo lwentula junior 2 yange kugamba final ya junior 2 kubanga gyabanga emyaka 2 junior 1 junior 2 olwo ku myaka egyo 2 wembeerera head prefect ekitaasa ebankwasa obuvunaanyizibwa obwokulabirira essomero baana nga 8 naye nga kyewuunyisa edda ndoza n'abakulu abo balina engeri yaabwe obanga bagruminga muntu oba bakikola bakolanga batya
kati nga bagamba tukwasa obuyinza buno obulabirira abaana abo bonna kyosalawo ffe tujja kubanga tukiyimirirako naye ng'abaana bonna bwena bagamba nga nti kino omukole kino temukikola mufulume muyingire nga bonna omu ku omu kyenasanga mu budde bulize discipline yali waali era obukulembeze mu budde obwo bwanyumira abaana baga nti eri prefect wuyo nga bonna abaana ogenda okulaba nga bali together ate kati kitali kati wabeeranga kalenzi kabeeranga smart oluzungu ndowozanga olufuuwa nga tewayambalanga nze kati nno ekyewuunyisa senior one bwe nagiyingira nasooka nenfunamu awo nakirite okudda emabega taata wange naafa obulwadde bwamukwatawo bya kisazisaazi yafa 1960 mwezi gwokutaano kati awo nali siri mu P5 ngenda mu 6 nali mu 6 ngenda mu junior kati awo maze okugiyingiramu ntuuka wali ngamba abasomesa nti taata afudde newalaba omuntu yenna ali desperate mukadde afudde abadde anoonya akasente azimpa n'ebirala bingi okutuuka nabagamba nti bane mbabuulire nti twateekangayo sente oba nakati bakikola caution money sente ezo in any case okoze amanyanganyanga ku ssomero okoze distraction and whatever akuba temani masasula mukadde wanasasulira oba okwongerako bikibanga kisinga ku sente ezo olina kyoyonoonye akati nzirayo akati awo ennaku enkutte abamu baŋŋamba kwata enkumbi olime olina ettaka gye wano tulimanyi abalaba nga genda osoma omulembe gwa kusoma wakati awo nemba confused nzirayo ku ssomero lwa sente ziri eza caution money munatuuka musomesa nambala era omuntu omuyivu akubala mangu n'ebigere baba akulengedde eri ng'ojja yandaba ndowooza nga njagala kumuyiiya naye nanjiiya abayi munatuuka mukulu nti sente zange za caution money nziddukidde kyavanga nti oziddukidde ogayagala kukola ki konza ndi sente zange zasigala tiwakyali ampeerera kyavaga nti kale zigirobeerako awo nebagenda batuuza komiti nebagamba omwana ono naku yemuyinze tumuyamba tutya kyava baga nti kati kiraba tukola nti omwana ono tumuleka asome first term tulabe kyanafaanana kati on top of that nga bampa n'obwa prefect kakati kugamba nga addinga ate nebanga nti your powers are to you akati binatandika okusoma olwo nno ate nze nali siyambanga na ku ngatto ngenda ne Masaka eyo nga ngula ngatto nze nayambala ku ngatto nzeka mu ssomero bawuliranga eri ngatto yangikoona prefect weyaze abakolanga ebitasaaye nga beetereeza beekuŋŋaanya nembasomesa nabo ne basanga obwangu kuba nagamba nga abaana ne bakiwulira bagamba kino sikyagala nti kino nemba reportingiranga kiseera kyatugenda nti ano totegwa nagenda kulya ku mmere y'abaana ojjanga ne tuliira mu staff room bwentyo so oguze engatto yo engatto yange oli prefect abasomesa nabo balina batambulanyira mu ngatto ya black black wagigula sente mmekolo zaali siringi oba nnya siringi nnya zagulanga ekintu ekyebbeeyi siringi 1 2 3 4 nga zigula ekintu kubanga enkoko y'esiringi 3 yali zinkoko ddala nga bw'okwata siringi olukumi nedda siringi 10 nga zikavalinga 7 days ogenda n'oshoppinga amanda ndooza ga 3 kitundu enkota ya 2 oba kitundu oba 3 kakati awo n'ogulako butungulu nyaanya awo n'ennyama kakati enkota wegwerawo nga kumpi egana kwengerako bwoba oli omu aba muli babiri ebayisaamu amanda ganja kutwala nga almost 2 weeks oba n'okusingako bwe bityo. Okay. Muzeeyi baali bamuyitaani? Taata wange bamuyitanga Matiya Kakooza. Ate maama? Maama yali Solomeka Nakaliisa. Babazaala baana bali? Baatuzaala baana 9. Abalenzi 5 abawala 4. Mukyaliwo oba ggwe weka? Twasigalawo tuli 5. Abaana be baasomoka. Katonda abasaasire. Akaakati olwo tulabye obukulembeze obufunye ku ssomero awo tuvuddewo
otandise okukola tulabye mu textile ovudde wakola myezi nga 9 nga 8 awo ate olwo benatuuka eri antutte omwami oli mu Uganda wooli yali manager mu Lake Vic nga ti bagenda bamuwali mu Fumbiro tugenda mu Fumbiro nga natandikira mu tugiyita andabe technical name kwegamba mu byeŋŋano pastry ginatandikira. Of course pastry waka si problem gyendi ate ekiseera kyatuuka n'ogenda rotating ogenda mu sections kwefumbiro lina sections nyingi. Pastry nga mukola biki? Pinakani wheat ebintu ebigenda mu ngano byonna kekisi sumbusazi chapati migaati ebyo byonna jo tebakuwa interview ebyo kati training on work kuba osangayo omukugu gwosanzeeyo olwo musanyire n'okubanga amaze emyaka 3 4 5 aba professional akugamba tunula olabe nga bwenkola nga nawe otunula kigenda okuyita wiki bbiri nga agatta kukola nga bwenakola luli kola nga nawe okulugenda okulaba bw'okola nga kivuddeyo. So okukwata ngano n'ogiwa mu mazzi n'otandika mukanisa mikono waliwo ne machine naye nga n'emikono akwadvisinga n'emikono wandigikozesa lwa nsonga oyinza okugenda wantu nga tolina anything ate ng'oteeka okukiproducinga provided nti olina kukuka oba oven. Kakati company bali bagita Lake Victoria yali chain ya Uganda Hotels za chaininganga ninga za government nga bole bitongole bya government ninga biri together hotels ninga headquarter ye Lake Vic nakazadde. Kakati ngano kiji mwakozesa ngano yini ya bulijjo nga bole bene ya number brand kitole bali tanga mu busawu kasawu kalamba kirata twasena ngo buseino ojja ku kilo zizo yagala n'oteeka ku mmeeza n'okola bagikoleranga wano baba yavanga bweru yavanga bweru muntu ali situna kutuuka ku mutindo gwa kulima ngano wano. Kakati wakolerayo bbanga ki? Entebe nasasula bansasulanga benava ku 145 eza Uganda Rhymes eri ne bampa siringi 2 eri ne bampa siringi 2 nebateekamu ne5 sebo sente ezo olabanga entono 5 zibakonaga muninga zirina kyezimaliriza nekintwalira ndoza emyaka nga 2 yaabo bikituuka ku myaka nga 2 awo nasanga emikwano gyange 2 omumako omulala Gerard naye baali basajja balungi nnyo nga bali flexible bakoleganika nabo tuba basajja twalina the same education S4 mu budde bwokuba ne S4 ng'oli musajja wamaanyi olinga nga kati alina master era mu budde bulinga n'amakampuni agabange mu Kampala nga Gayron Roberts nga Cooper Motors Uganda Lindt Coffee ne industry waliwo makampuni nga bwogenda n'omugibalaga nga bagamba tula bajiba bakuwa omulimu emulimu mu budde bwaffe yali problem kuba nze nafuna emirimu 2 nengungumu ogwokubiri nagufuna ate gwe gwali ogwa gavumenti mu civil service nigwansanga ndioledde ku mulimu nga ndi interested nga nti abaana ne bambuza kati nti ogenda bakuwe mu gavumenti kitukolerera ssente na mmere kati gwe omusala ofuna n'emmere mwe tukola akati composition eyo mu ngeri wali olwali neŋŋamba esi kyagenze era nikibeera kityo. Olwo tuli mu Milton Obote president abaganda mukakkanye ebintu mubiraba bulabi biraba bulabi naye buli kimu kirina obudde bwakyo tuukaawo n'akola nga bw'alaba n'aguluminga eggulu ku nsi kuno eritaaliyo era tiyalifuna ekiseera kyatuuka omutawaana agwo okusinga yali tayagaliza ekizibu kyeyalina yali tayagaliza ali bulungi kuba nze n'ekirala kyenkwotinga ye yenyini mu bigambo bye njukira lupapula lwa New Vision
ndowooza oba mu buddo ya Uganda Agasi nekitandika 20 new vision that paper kakati yennyini aga nti byenalaba nga Muteesa akutte Bayibuli alayira nemanya nti ali mu mikono gyange mu mazzi ndowooza oli ebigambo ebyo biraga omutima era namubeera ku bbampa ebyavaamu kwe kumulumba Mutanda n'ava mu lubiri Kalonda n'amutaasa. Olwo Masaka otera n'oddayo? Ntera okugendayo. Ngamba mu biseera ebyo mu budde buli nateranga oluusi nga tuwummudde neŋŋendayo nga tufunye leave neŋŋendayo. Live yabairanga ya kiseera ki? Wange nga gyali maama. Kozesa bbaasi budde obwo takisi zaabangawo era nga ntambula nnyangu ya takisi. Tuzzeeyo ku mulimu gwaffe oli mu Lake Vic muli mu mandaazi biki kati eyo section ey'emu wagimala nga ate ye mukama wamunaga nti kati genda ku section eddako kati ekitumiro limu sections nga gyeŋŋambye eya bakery waliwo eya vegetables waliwo gye tuyita eya sauces waliwo gye tuyita eya ladda ate neya snacks nga bwozule naye ogenda nga mu bbanga eggere n'ogenda ku eno n'ogivaako n'ogenda ku eri kati ng'ekyo kiyamba singa oli akola wali agenda mu live oba singa alwala buli we bakuteeka oteeka okukola obaako ne experience oba ogirina. Njala kumpaamu engeri gye bashiftinga nga bano namalawo bbanga bwe liti nenvawo neŋŋenda. Kakati waliwo bayita ladda wali very interesting. Ladda basobola okuleetera nti ennamba ne bagibaaga wali twabanga ne cold room nituba ne deep freezer naye nga nakyo kisenge era okukikusibiramu eddakiika 5 oba tokyasobola kussa bulungi niho newakolera oli nakolere nakuteekamu eddakiika 5 ovaamu nga n'okussa amaaso ga kanosi. Kakati twateekangamu enteeyo nga namba njanjibugamba nti bagigize bano naye keerenkeera ne tujjayo ate ne tuteeka ku mmeeza ne ladda. Kakati waliwo kituyita carving olulimi lwaffe lw'abafumbi tandika okukavinga n'ojjamu steak n'ojjamu top side n'ovaamu betutyo ne rump steaks n'ebirala kwegaba kumpi buli kimu Katonda yatonda ebyo nga bw'obiraba ng'engalo zino bwezitonda buli kimu kyatuula ku kinaakyo bwe kiti n'ekirala era olwa engeri y'akabubi akakwata wano ebintu bya Katonda otuuka bali ng'oli abadde naye nga sisazeeko nti oba nsaze wano kyonna okijjako bujja bwoti nga Katonda byakiteekawo n'okiteekawo naye nga bwali kimu wabaawo omulimu gwakyo okusinira ku ladda eyo nga bwe ngikubuulidde. Oluusi waliwo kye tujjamu minced meat tusalasala ntuteeka mu mashini netujjamu minced meat ebimu byolaba ku bowls oluusi zetufumba boolyo zirireeho oba hamburger steaks n'ebirala bwe bityo. Oluusi endala netugifumba mu birungo negenda ku ladda okwo nga yakulya nga enyogoga ate abazungu ennyama y'ennyogoga eyo abaginyumirwa baginyumirwa era oyinza okulaba nga basimbye layini kubanga yo kiseera kituuka ate eyinza okutwala essaawa ennungi 3 nga gwe oli awo omwodolinga kugamba nga bwolaba omukyala agenze mu saluuni amuteekako obusige amuli ku nviiri balinga basatu akali beekityo naye ladda eyo bwe tigikola naye nga tumaze okugiseetinga oyinza okwebuuzawo otandikira ojjeko oteeke ku suwaani gwe kyonoolya kubanga ogenda ku disturbing ono omulimu gwe yakoze oguli beautiful for that matter. Oli ku Lake Vic eyo ladda yo waginyumirwa nnyo era enyuma chef yenna baba amanyi okumodolinga ladda aba afuna credits era omuntu ajja naga njagala okulaba ku musajja yakoze ebintu bino kubanga nyinza okumodolinga ekintu okirabamu ekimuli enanansi eyo naye nyinza ogifuula ekimuli oba meloni bwe bityo otukalino obwongo buno ate n'ennyama n'ekyo test nakyo kikulu nnyo mu mulimu gwaffe. Chef yenna obuvunaanyizibwa si kuteekaawo kintu nti wafumpye no, it's just a matter of taste
kwegamba you pull somebody's attention nomuleeta wano ate nayo ne munena era najja wano next time ne bagamba this is the right place ogenda okulaba nga ekifo kitandisa okuboominga. Baani abalyanga ku Lake Victoria we wakolanga? Okusinga twafunanga balambuzi n'abantu aba bulijjo abakolanga ministries n'abasajja abikola ssente zaabwe ng'asobola okujja n'awummulirako awo azze okubaako ekintu ekimu kiyalyako ekyamuwoomera. Ayinza n'okubuuza kino kintu ki linnya naye n'agenda nalyo mumpe ku kintu kibayita baki kati okugeza chicken ala king, chicken Maryland bwe bityo, chicken curry kisinziira kiggwe kyosabye. Oyinza n'okusaba chicken drums tuzirina ffe mu nfumba yaffe. Chicken drums ze ziriwa? Nzikuwa onsanga mu fumbiro lyange nzikuwa bazifumba mu shepu ya ngoma kugamba shepu y'ekintu yekiwa erinnya akati nga hamburger steak just missed meat ngikuŋŋaanya nengifuula boolo nengikufumbira awo n'ogirya n'ogamba singa kisobose bandinyongeddeyo kubanga nagispicinze. Okyali mulimo guno engeri gy'oyogeramu? Mulimu naguwummula ngaera buli kintu kyonna definitely katulaba n'abaana ababooda wabooda omutuufu nze advice gyemba yenna alina booda tyandisusuza myaka 10 kola mu booda emyaka 10 obeeko kinawonoomuliza obulamu naye nga mulimu ssente si kumula bumuzi n'obeeraawo naddala ate naddala mira ebyokulima nga bulaba Katikkiro bwayogera kiri very important. Teeka emiti egy'emmwanyi nga 400-500 egyo bw'ogira ebiri obulungi ojja kufunagamu mirinzo ku makungula nga ziizo solidly zize wamu ate buli ssente zibeerawo nga ziri solid zisobola okukolera ekyamakulu n'okututwala obulamu mu maaso naye bwesiba mu kintu ekimu kijja kukutula n'abantu kwe batuuka ne bafuna fatigue bakukoowa walawa the same face ate no bw'oba nnyo nga tuweerabirira bulungi oba obireese. Mu biseera ebyo tonafuna yadde omukyala n'omu? Mu budde obwo nawasa era nawasa ndi ku Lake Vic. Omukwano naye yagenda naye nga it was a good time with her. She gave me very good times. She kept her vows. Mwacakaliranga wa? Obudde waffe kutwalira wamu Kampala nno nga yali wa birungo waliwo ewabba kuli awo ne wabaawo Ennaakulabi ne wabaawo ku Tivoli ne wabeerawo Wakamulu wano kati awali Saapolo Kagwa primary school awo wali Wakamulu naye ng'omusajja weekendi naye nkubule okumanya abantu balina discipline. Wakamulu nga tolina suuti totawana kuyingirayo nga tokkirizibwa eri wagendayo ba gentlemen gwegamba abantu abalina abakulu omuntu omukulu gweba omukulu kutwola bino kati olwaleero ebyo tutoloseeko omuntu omukulu nga weeyisanga omuntu omukulu otuula otya oli otya oyambala otya kyekiraga nti oli muntu mukulu ate oli wabuvunaanyizibwa maybe wayitako ne muka ku ŋŋonda niwe oba tewakayita okolanga bw'oba olabye wabeerange Wakamu emirembe egyo egiyise egyo givuddeko kuba nze nakolako n'abazungu 2 naye ng'omuzungu ali principled bw'oba oyagala okumutegeera mutegeere otamutegeere siibula nga ekisinga fakita eriemu budde wategeeranga nti ku ssaawa gundi tujja kukola ekintu gundi kino ku ssaawa gundi kiba kiwedde ebyo n'obikola eri omuzungu oliisa buti n'okuma time n'agamba ssaawa 2 nga oli wano n'ojja nga wabula 5 oba 10 akuyita gentleman naye obudde bukuleme atunula n'eri bw'ati tala kulabako abamu bw'aba ali lwafu aga rubbish ali lwafu naye omulaga nti no this is not good ayinza n'okugamba I'm not present ozze kuyisa 10 agamba siriiwo ojja kundaba nki naye nga wali awo kubanga obudde bwakulema. Nakolako n'omusajja bamuyitanga Douglas Rose
musajja oli naye namwagala yali principal ate bwewakolanga ekirungi nga trophy obusanga akuwadde trophy akuwadde president like nikamutambula bwe mutyo ng'efaanana etya trophy gye yakuwanga agamba ayisobola okuba ayinza okugenda mu tawuni nakufunyeyo ka package oba nagulya engatto baba amanyi size yo nagikuba thank you a good man you're doing a good job oba esaati amanyi nankani gyayamba nagikuba omuzungu yakwagadde akwagala ate munkola obubi akukyawe ddala naye nakola nze ne Douglas Laws nenkola ne Bob Wasozi omusajja oyo yayatiikirira naye nga ye musajja agira n'avaayo najja ne mu bantu era naye ekyagwe yali afunyeyo ettaka nga afunye n'omukazi muganda Bob Wasozi n'omukazi omukyalo muganda amulinayo ekyaggwawo bayitangayo kkojja obwikkojja owulirayo waliwo Bob Wasozi era nga teri atamanyi Bob Wasozi ekyamwatiikiza yayagalanga nnyo environment kati nga bula mu muti guno nga wano gonna gati otuuka awantu n'owulira ekugamba atmosphere nga nnungi ate ekirala nga akuuma n'ebisolo ebyo by'omutale ebimu yabikwatako n'abikuuma mu cages nga amasalambwa si bwe yagakwata agalina golira azirina ng'alina ebintu bingi yalina ne kagundi bakayita ka chimpanze ng'atambula nako oyo Bob Wasozi era naye nakola naye olwo mu budde ate nga ndigaba nambudde mu Reykjavik. Binyumo ki ebyabeerangawo baleetanga bayimbi obudde obwo nga nkyali ku Reykjavik swimming pool naddala twakolanga kituyita barbecue mu lulimi lwaffe era olufumbi muba ne recitement olunaku olwo wajja kubaayo kusanyuka mu ndongo oba kapikiniki akati tukolerawo ku kidiba waliwo n'emiti emirungi kakati akangozi bwe kawungeranga netuddira twalinanga balubuzi zaffe weroddo decorating nga balubu bagiteeka munda mu ngeri y'akatiba naye bwazibanga mu colors blue red white green nga tuzeetoolooza naye ngaolaba byuta eri awo naye ng'endongo eri wali ey'abakongo mafranka abo miyaji abo aleno abakongo naddala wano bakolawo nnyo mu myaka gy'ensanvu awo nkaaga wano twali tetulinawo bayimbi baali batandika okusinga kadongo kamu musajja kadongo kamu twalina Sebadduka twalina Kafeero twalina Gerard Mukasa Freddy Sebatta baaliwo baabo musajja bakubanga endongo zaabwe gwe nga bajja kusiba ekikaali olabe waawona abakyankana y'ekitundu ng'abantu bali obulamu nabo mu budde bwabwe be batyo naye endongo okusooka tiyali nnyo nti eri commercial kyabeerangawo kali kinyumo kati bayimba nga abantu ne babasuulira akasente ku stage olwo music bagize naye nekijjamu commercial oluvanyuma naye nga sikyali nnyo strictly nga kati bwe kiri kuba kati ebintu biri systematically money. Abantu bagamba nti waliwo eddembe mu budde buno abantu bakyakala akadde konna ke baagadde kituufu mu biseera bino nti abantu balina eddembe bakyakala akadde konna we baagadde eky'eddembe buli omu yali enoonyeza eky'eddembe omuntu Katonda eddembe nga byaliita kuba lino teri muntu aliteekawo omuntu kale kabeerewo environment nga erimu emirembe naye ate gwe omuntu onoonya eddembe okusinziira gwe nga bw'olaba kubanga lero tajja kufubutuka mu nnyumba y'essaawa 6 gwa kiro otambula ensimanyi kangendayo ku muganda wange e Busega waliwo awo okugezaako kugamba naawe obuteebalira kubugwira mu kitali kituufu kubanga oli ayinza okuba nga ateeze ayagala kyakufuna ajja yenna amufuneko kyamufunako nogwa mu kizibu ekyo naye wabaawo omuntu nti oteekwa okuba nga weepimira wadde eddembe weeriri olina okwepimira. Abavubuka abagamba nti mwe temulina bye mwanyumirwa baba batuufu? Abatanyumirwa be baliwo mu biseera byammwe ekivubuka oli bwagamba nti mu ebiseera byammwe temulina bye mwanyumirwa abaana banyumiddwa mu biseera bino? Singa mbuuzi oyo agamba nti anyumiddwa ayinza okulya kilo z'ennyama mmeka omwezi kuba leero abaga nti banyumiddwa obulamu
ekyo bakinziramu nti ewiiki alya kiro kale 4 buli wiiki n'alya ennyama ekitasoboka ku bantu bangi ekyo kisoboka olwaleero buli wiikendi n'olya ekiro ennyama kizibu naye ffe time nga gwe ogaa nti waliwo saagala nnyama saagala nkoko obudde bwaffe kyaliwo. For instance nze naliko eggaba eyo nga nsula mu nnyumba ya bisenge 5 kale eddiiro n'ekisenge n'ebirala 3 kaakati nga nkisulamu ne mukyala n'omukozi asula mu kiki kaakati ina access omulimu gwe bali bampadde bampa omusaala mulungi bampa ennyumba eyo gyenjogeddeko n'omukozi bamusasula n'eddwaliro kaakati nze njagala oŋŋambe ng'emmere bagimpa yonna nze gyenjagala kati ayogere akyogere mukujjawo nga minisita naye bameka common man ng'okeera n'otuula entuuyo asobola ekyokukifuna ng'agubadde mulimu kale si bangi bayinza okubaayo naye generally obulamu bwaffe bwali bwangu nti njagala okutegeeza nze nagula ku ploti siringi 450 nedda si 450 14,500 naye baluwa nkyajjukira mu nyumba omwo mweri naye nga eri almost 1.5 acres mu kibuga wali olabawo wali enkumba wali ekisaawa awo naye okuludda luno waliwo omwami awo ndaga n'okufa yafa bambi amuyitanga ndyerabidde erinnya naye ogenda kumunda about 100 years meters nodda munda naye oludda awo nenfunye ekibanja ekyo naye environment n'obudde bwenagenda ekibanja ekyo nenkireetinga nga nali nja kifuna mu problems naye nga nkubuulira kyali kifaanana luli nze naba ku mmotoka brand new nga bwoga nti kakati oba hali yeeyo ya 1,500 brand new nga gishipping ne bagireeta ne bagijja Nairobi noyeetawa nga bagikolako order abo ekikwatako ne bagikuleetera ne baga nti genda mu Uganda Motors bagireese 1,500 naye naba ku picture tibiramu 4 ne taata wange naye yagula ku mmotoka Morris Oxford kuva mu mwanya naye nga bwakolanga sente zo nga buli emu ogitera kunawa kati ekyenjawulo eri ku bintu byedda n'olwaleero nga budget bwe basetinga budget nti kiro ya sukaali kale 2,000 ngeze ennaku 365 zibeera 2,000 nga tojaga nti ate simanyi ate kati byakyo nedda se budget bagikola akapaketi k'omunyu nti ka sente 3 ennaku 362 era kyali kitegeeza ku budget naye siga nti ate ate twongeddeko ate simanyi ate tibika byeyongedde nibuli nga tibyeyongera ennaku 365 biki ebyo bigireeta okuba nga si bwe kiri kati abantu si beesimbu kubanga gwe ogamba nja kukola omulimu naye nga tosobola gukola naye nga baali technical men musajja kakati nze nkugambye ni professional mu kufumba era kyentegeera oteeka awo nkugamba leeta obutungulu leeta ennyaanya leeta akasoka liwa owulidde kakati n'obimpaawo n'ennyama ogimpadde n'enkoko ozimpadde kati nembawo essaawa 3 oba obimpadde essaawa 3 awo ku ssaawa 7 emmere ejja kuba nga eri ku mmeeza ate ebaako naye siga nti ate nange ate wenkubidde oli abadde hanabireeta what oli serious wali obuzibu oyina abaana be wasigamu ekitone kino atamanyi kumpi buli omu amanyi kubanga abaana basinga balenzi era abamu abawasa they are happy with their ladies agenda ga mukyala nti get seated feel at home mami ndikangendeko mufumbi nagenda mufumbi nafumbi emmere nagireeta ne bali what's wrong with you cooking for your wife mama w'abaana what's wrong with that ne mami nange bwe namugambanga wali omulamu nange naddako awo n'atunga ebitambaala bye nange nimugamba emmere idi you sit and eat waliwo mukwano gwange tayagala nnyo basajja baganda
muwala tagala nyo basajja baganda bwali gwaka awedde Eh? jakubaagala bwali kugwa there are principles waliwo principles lwaki omuntu akutya ne lwaki takukyahwa kati bwafuna ease bwafuna good atmosphere has been looking for a green pasture n'agifuna ng'agantu ayagala baganda bo basajjalaata nnyo nedda a man is a man baadamu tibabanga babiri oyo byaliwegera tibiri nakyo ebyo bibye ng'omuntu naye nakyo omukazi bwemutegeevu amanya nti omwami is the master ye ali subordinate ekyo bw'oba bwewakanyiza weka omwami omukyala ali subordinate muyambi kati omuyambi yabeera master ayagala master okubanga yaba topinga omwami ayagala omwami ali flexible era abaami tuli flexible lwakuba nti tafunanga musajja gwayagala bwe bakwatagana akati ye yatomera butomezi nasanga omusajja yenna mu maaso ge ni bw'afuna omusajja bwe bakwatagana agenda kuba very happy with a man coming from Buganda. Nze tribes nyingi nzibaddeko nazo waliwo omuzukulu wange yafumbirwa omwaluwa they are very happy utambuza mwana wange bano bonna bakizito we bali balubega mugwanya naba this is the right man but tujja okumalako n'obulamu I've tried him and I've seen him as the right man ebintu bino kwegamba it's just a matter of time taking a time tobuguutana ebyokubuguutana ate okubeera mu nsi si kyampaka environment weesanga nti olina kutambula nayo era bw'onookakanyala y'ensi yeetambula lazima ojja kutambula nayo tosobola kulaba muntu ng'alikyali n'ogamba nange nakubeera bwekyo mu kiseera ate waliwo abalala twegomba nnyo ebintu bitasobola kufuna omusajja oyo gweweegomba aza okukesa 11 naye gwoza okukeezi musobola okusharinga the same dish tikisoboka kubanga oli wabeerera n'omusiri gwa kasooli kiro oyiika 10 oyina aneeka oba 1.5 harvest mwenagifaananya akati oli wanaafuna miliyoni 2 gwe noofuna 2 omera akasajja nedda manyi owiga kuwadde yes twakomye okyali ku Lake Vic nofuna omubeezi netukola embaga mawuuno mwagikolerawo amala kubagamba nti ngenda ku mbaga ate emikiiko baazituulangamu nengende waffe Masaka gye banzaala era nembagamba nti nzigi nebakkiriza ne bateekateeka mu kyalo ne mu tawuni Masaka ne tugikoleramu. Omukyala wamusangawa? Mukyala era entebe eyo waliyo Baganda be yali azzeeko balabako nina omuwala azze okulaba ku bantu bentegeera nga muwala mulungi namubuuza details nangamba she's free netutandikira awo mu mwaka gw'75 kubanga mu budde obwo ye waalina olukiiko lwa OAU Idi Amin lwe hosting. Omukyala bwe wamulabanga omukyala mulungi akabina ke kakusikiriza ebintu ebikola quality y'omuntu bw'ogenda n'ekimu oba ogudde bwe kaliggwako nga mwawukana mukaba akabina bekaggwako nga mwawukana kati bino byaffe nakugambye vowels osuubiza muno kino nakino kiribaawo akati naye kiriba kitya tulibeera kimu akati kabina kaweddewo nga biwedde akati omuntu generally era nkiwa na advice abavubuka wandibadde ne qualities zoyagala ku munno. Ekitundu kyaffe bwe kityo bwe kitambudde ekyolunaku luno olwaleero tugenda kutandikirawo ekitundu ekigenda okuddako nga musajja mukulu Vincent Katongole atunyumiza ajja atya okubeera nga nate yafumbira musajja mukulu no Idi Amin Dada era biki bye yamulabako nga ye omuntu era akomekkereza atya omulimu ogwo gw'okufumbira pulezidenti w'eggwanga.